kumpe ekyo simanyi kye tugenda kukola ku nsonga ki sooka ompe vidiyo ya taata ne vidiyo ya anko nzikuwadde awo za TikTok ya anko ne tata wange n'abaana Uganda bonna abalagikuba okubanga kyabanyize but again n'abayizi abemakirire mu balowoozeeko. I wonder why you're not smiling in that photo. Yeah, it is called photographic interpretation. N'abaana Uganda bonna abalagikuba okubanga kyabanyize but again n'abayizi abemakirire mu balowoozeeko. I wonder why you're not smiling in that photo. Yeah, it is called photographic interpretation. So I did geography in my O level. So omuntu wajaba ekifaananyi ekyo alina okumanya nti it is a message. Nze ng'omuntu sikkiriziganya nabyo bigenda maaso but nina okubeerawo olw'omulimu emirimu emitongole saabadde awo nga striking a deal about anything. I have no deal to make. Saabadde awo nga nina ensonga entutteyo. Now ngamaliza olowooza bubaka ki nandyagadde obeere very clear osindika obubaka eri ba foot soldiers abatali basanyufu bubaka ki bwe bateekeddwa okugyamu eno interview ebigambo nga 3 by'osobola okukozesa. Kanaku nti nina kwazesinga ba foot soldier bokka naye bakama be basinza okunyiiga kale batuufu okunyiiga naye balina okumanya balina okubeera very objective. Of us, they approach everyone and we reject. Just a month ago, Chitawe ali mu America akamulwamu butwa. Okitegeera? Chitawe ali mu America chairman Nnyanzi akamulwamu butwa. Omuntu oyo bamuwamba ne bamukaba ne bamukola bye bamukola. 1. 2. Chitawe muto. Ye leader of opposition. Abatakkiriziganya. Okitegeera? Opposite side na mwami Museveni yekitaawo omuto bamukoze byonna bye bamukoze okategedde ate nga abiraba. It is not optional. It's not optional to apologize for what he did. It's not optional. It's a must. It is a must. It is not optional. It's compulsory.